Omubaka Hon Bashir Lubega Sempa ayongedde okwongera okukkatiriza engombo ye eyabikulwa si bigambo bw'asakidde abalina obulema ku mibiri gyabwe obugaali. Hon Bashir Lubega Sempa ng'ayita mu kitongole ekya Helping Hand for Relief and Development asobodde okufuna obugaali obwabo abalina obulema ku mibiri gyabwe. Ng'akolaganira wamu ne bakkansala abatwala abalina obulema ku mibiri gyabwe okwetola mu Mubende Municipality basobodde okugaba obugaali akawungeezi k'olwaleero. Era nga wano Hon Bashir Lubega Sempa wasinzidde okwogerako ababaddewo ku lunaku luno. Nabasuubiza ne mbagamba nti nja kusala amagezi gonna noonye emikwano yonna gye giri wano n'emitala w'amayanja naye bye nnaasakanga bijja kukolanga ki? Bijja kutuukanga. Emabegakaawo twakava okuweebwa obuyambi ekitongole kye bayita Helping Hand for Relief and Development. Naye era bwe bajja wano era naddamu ne mbagamba nti nnyina abantu bange abalina obukosefu ku mibiri gyabwe bo nga tebasobola na kulwana beetaaga entambula. Kyendooza twetaaga tulage ku ssanyu olw'okubanga mu kaseera katono nnyo entambula ekoze ki? Kyendowooza omukulu ono obubaka bwonna agenda kubutuusa nti abantu b'Emubende Municipality beebaza nnyo ne sekwebaza nga bayita mu mubaka waabwe ekitongole kino ekya Helping Hand for Relief and Development. Ono y'omu ku mukyalo omukulembeze w'abalina obulema ku mibiri gyabwe nga naye yeebaza omubaka Hon Bashir Lubega Sempa. Amanya agange nze Katusabe Jeni kansala omukyalo wa South Division neebaza Honorable MP waffe kuba kino kyatukoledde kati atandise okulaga amaanyi kubanga mu butuufu kino guno omulundi gwa kusatu ng'abalema atufaako twali tumanyi tetulina atufaako naye kakati Honorable atufuddeko mu butuufu guno omulundi gwa kusatu. Kuno ku Ssaabakyala abaami ssaako n'abaana abato nabo nga balaga essanyu lyabwe eri omubaka. Namaganda Desiranta nsanyuse nnyo olunaku olwaleero okulaba nga ntuuse ku kitiibwa kino Honorable kyantuusizzaako kino simanyi. Mbadde mu kyalo biseera bingi nga mbeera ku muggo ate n'omuggo nali bwakiki sijja kwewaana. Kyensanyukidde kwe kulaba omukulu waffe ono atuwadde ebintu bino bye tulaba kati era bye tufunye. Ekitiibwa kyatuusizzaako kitwali tumanye ne kuba bwe twafuna obulemu. Kati tusanyuse era tusanyuse nnyo tusanyukidde ddala. Amanya nze Ssenyingo John Bosco. Twala omukisa guno okwebaza Honorable waffe emikwano emirungi nasanyuse nnyo nafuna atatwerabira abateesobola. Hon Bashir akawangamudde bw'agambye nti buno obudde si bwa byabufuzi wabula ali mu kuweereza abantu be era nga bw'owulira. Tetunnatandika byabufuzi. Tetunnaba tukyali ku ebyo abantu bye baatukola ki nga mikwano gyaffe batuyamba ng'era ebintu bikola ki tulowooza n'ebirala bijja kuza. Mwebale nnyo okugoberera enteekateeka ez'omubaka Hon Bashir Lubega Sempa katulinde ebiddako nga tugoberera enkola ye ey'ebikolwa si bigambo.